baboni abalungi abantu w'abantu media mbaniriza ino mwikirize ensooka embalamuseeku n'ekiramuso ekiwidire nkabida Allah subhanahu wa ta'ala alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ate abatali basiraamu Mukama yeebazibwe buli gano niseeka waife ngo bulido mwikirize buti tubenga tuwayaku niseeka waife saba Allah subhanahu wa ta'ala amusobozese atubise mu kusoma kuno kwa mpaji okuba nga tusomesaaku ate tuna tukute mu nkola era tusobola okuba nga tukutambulirako okusobola okuba nga kutunyweza agala n'omutonzi waife gwe twendo tiki seeka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamusa ku bantu baife. Alhamdulillah ala kulli hal fa nahnu la nadri ma huwa khairun lana wallahu huwa khair. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu w'abantu media tusaba Allah jalla wa ala atwongere ebirungi mu bulamu bwaife. Amina. Mazima ife nga ebitonde tituyidi kirungi gye tuli. Allah n'omulungi era Allah n'atuteekerateekera ebirungi. Nga ife abantu tuyinza okwenda ekintu aye nga ate kirina akabi gye tuli ekiri ate twetwama ekintu ate nga n'ekirungi gye tuli. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusalire ekisinga kuba kirungi. Mukubiriza abazaire twatandise hodde okuba nti balabirira abaana. Ensonga ey'okubiri okuba nti bafaayo ino abaana okubasomesa ediini yaabwe, okuba nti bafaayo ino okubeegesa okusaala naddala swala dina eda sunna, n'okuba nti balabirira bakyala baabwe kubanga iteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala wamu n'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Olwaleero luno Allah subhanahu wa ta'ala wabatusobozesa tujja kubona ku bigambo by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ebigambo ebiwoomu byentayendeza muntu yenna kubisuwa. Abakali n'abali kutubona media eno muntu w'abantu, Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka ensi eno yagitaaku olukomeranganya sharia. Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamala okututonda yatutaaku amateeka agajja okukontrolinga bulido omuntu bamweta omuntu aye ng'ekimwetesa omuntu n'okuba nti akola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobona omuntu bw'ava ku mulamwa bakola nti omuntu oyo ali oti nsolo. Lwaki? Ebisolo bizira ku mateeka. Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda yabiwa obwongo ate nga twena tulina ki obwongo. Aye kisolo Allah tajja kivunaana kusaala, ayiwa omuntu Allah ajavunaana okusaala. Ekisolo Allah subhanahu wa ta'ala tiyakiteekerateekera nti kirina kusula wano, ayife abantu Allah yatuteekerateekera nti omuntu awa okusula. So bw'olingirira ekyo nti ebisolo birina obwongo ate twena tulina, aye tubisinga okutegeera kubanga bw'oyenda okukisala era okisala ku maani ga Allah. Aye Allah n'akuvaamu kiyinza okwekyanga walemera okola kyokukisala. Kati bwenkobera nti tulingirire ebigambo bino by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era tubifollowing ino. Yakoba nti inna fi dunya janna, ensi eno kwe tuli kuli kwejana kuno kunsi kuno kunsi kuno kuli kuki kuli kujana ejana. Man lam yadkhuluha, atajja kujingira lan yadkhul jannata al-akhirah, tasobola kuyingira jana yakunkomerera eri gye tukolerera. Ngolemera okuyingira jana ey'okunsi kuno tasobola kuyingira eri gye tulikulapanira, tikisoboka. Allah subhanahu wa ta'ala yateekateeka ensi eno nga kuli kuki jana ejana. Atajja kujingira, tajja kuyingira original. Tusaba Allah atuwa original. Seeka tutangaze kujana eno ey'okunsi oyidye bulungi. Ebigambo bino bijja kwinunula ejjana ey'okunsi bikoba nti tilika al-amal, nejo emirimu gyetukola ki gyetukola, wal akhwal, neyo embeera. Abakali ng'olina embeera ennungi, Hasani ng'olina embeera ennungi. Nsaba Allah tukingirize embeera embi. Allahumma amin. Akuba nti allati tuhaqiqu ala insan jannatul akhirah,
emirimu neneeyisaayo nga bakukakasaako nti omwana Adamu oyo wa mujana. Ife abantu ababoni n'emirimu gy'okola neneeyisa gye weeyisaamu ng'abantu basobola okukakasaako nti mutuufu Abubakari waki wajana. Katulingirire ebimu hadisi by'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Tujja kusooka ku hadisi eno ekoba nti man kaana yu'minu billah, yena ayikiriza nti Allah aliyo eri abantu nga taidde nti Mungu aliyo, nga yalowooza bulowooze nti yagwa ku nsi, aye mbaka kasaba ali kutuwona ku midiya kuno Allah akola ki? Aliyo. Era n'atugabirira era Allah n'atuteekerateekera ife ebitonde. Ekyo kituufu kikulu yakuba mu surati Hud nti wama min daabati fil ard illa ala Allahi rizquha, wazirawo kyewalula ku nsi kuno okutwala nga Allah yekiteekerateekera riziki yakyo ekyewalula. Wa nahnu min dawaib, ife tuli mu bintu ebyewalula. Kati ife abantu abali ku nsi Allah yeteekerateekera ki? Riziki yaife. Nabbi yakoba nti man kaana yu'minu billah, ategeera nga ninza amuteekerateekera ebindyaye, ensula ye, endogera ye, falyakul khayra, kirungi to respect the word which you utter, ow'ekitiibwa ebigambo by'oyogera. Mu aya yakoba nti wazirayo ekigambo ky'ofulumya waire kitono kitya okutulako nga kiri ku bamalayika bameka? Babiri. Eriyo malayika ewandiika ebibi ne malayika ewandiika ebiki. Kati oba ofulumya nga malayika dikola ki? Kati nze niiwe twogera bigambo ki? Allah yakuba nti ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, abange mmwe abayikiriza munti nze Allah era mwogere bigambo biki? Birungi. Kati how do you talk in the society? Oyogera otya mu society? Olina kwogera bigambo birungi. You first think before you talk. Ekintu ky'ojja okwogera kijakosa, kigasa, kyawula, kati kiri gy'oliiwe okuba nti okozesa ebigambo ebikuwa mu magezi go nti ekigambo ky'ogwe n'akyogera kidaagaita umma, kubanga ife kyetunoonya ino obusiraamu twewalala. Watasi bihabulillahi jamia wala tafarraqu, twege mu kitole. Omuswahili akuba nti nguvu yetu, obumu bwaife, umoja wetu ni nguvu yetu, obumu bwaife n'amaani gaife. Kati ebigambo bitwe nti tufulumya tubale ine ebigambo bitufulumya birungi oba bibi. Kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Kirungi ku mwana Adamu ngoyini nti Allah ne yakutonda okubala ine ebigambo byoyogera olunaku, okutyama mu kisenge kyo, mu idiiro lyo, ng'oli wenka olowooza ino ofumiitirize olwaleero ndegwire ekigwo kyaire. Nsomye ku duwa alhamdulillahi ladhi ahyana, nsomye ku Qur'an. Oyiri ngeri omwana Adamu ayinza omalona ku ngatabuke ku kitabu kya Allah, ayi nga ate ekitabu kya Allah idukero lwoyogera tokola losi. Allah yakola mu Qur'an ba'dahu billahi minash shaitani rajim nti wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahma. Buli lwosoma ebigambo ebyo nga Allah akuwonya endwaire embi, nga Allah akutaako okusaasira, buli omwana yakusaasira, nga Allah akutaako omukisa, buli omu ayenda mukisa munsi muno. So twogere ebigambo ebirungi. Awo liyasmut, oba okusirika, asukutu salama. Omuzungu akwati silent is power. Okusirika maani. Kati tugeze okweyiga okola ki? Okusirika. Either oyogere birungi, bweba bizirawo sirika. Ogwo mulimu mulala. Omulimu ogundi mu hadisi ndala eyo nabbi yakola nti man kana yu'minu billah, ekyo tukinonwire, wal yawmil akhir, ayikiriza Allah nti aliyo, n'olunaku olw'enkomerero, falyukrimu dhaifahu. Ogwo mulimu gwakumeka? Gwakubiri. To respect your visitors. Mulimu mulungi. Abagenyi, omugenyi okumuwa ekitiibwa kye,
okumwa ekitiibwa kye kisaanire mulimu mulungi era tuhakkiku ala insani jannat al-akhirah. Sekatangaza mukawo gutya Tegati okusinza ku bigambo bye tulikwogera nko byabali kutubona tikunsi kuno kuli kwejjana wabula ejjana yako neje emirimu gyoyikola gitulikola kati nkuweera omulimu gw'okwogera ebigambo ebyange nakuwa omulimu gw'okusirika mwegeko okusirika imwabali kutubona nakuwa omulimu to respect your visitors abayidde wuwo mumaka go omwarabu akoba nti bashashatul wajhi khairu min al-kila. To smile, your smile, the way you smile to me when I come at your home, engeri gye nkwanirizamu nenkati abaka tusangaire karibu wange tibyakwemalamalahu nibo tansalira nkoko nibo tansalira nkoko nondeeta olwendo lw'amaanyi netuno nninza okusiima obugenyi obwo olwakamwenyumwenyu alekaleka enkola ze. Very good. Aye gutya ng'otuuse ne kati Abakali nasooka n'ajja ne bwali bwala mutusangairemu naye n'alingalinga aye nga feesi tinsanufu ne bwensala enkoko enkoko etekuwoma nekyo omuwarabu kyali agezaako okuba so tukulumiza abagenyi baife muluyi ate mubangira akyama aba muki Mugeni muwe ekitiibwa tusangaire salaamu alaikum alhamdulillahi wa sallam kanebaza Allah akuleza nibwoba nga tomutegeera osooka kumwaniriza nga tomwidi kiba kibiino omuntu okukyama mu makaago n'ombuuza oti newaani oidi ekola ki omuntu omutuufu aidi obusiraamu aidi empisa eda obuntu asooka kwaniriza muntu ono oba musiraamu oba timuki oba ti musiraamu kangeze nibo abaide n'esapuli ifa abasiraamu ngaide n'esapuli agiteere muki munkoto mwanirize oba koola mwanirize kubanga kuvaira ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi awo abantu bona bonga ekitiibwa omusiraamu ebyo twabisomesaaku wano nti yamukoza tiyali musiraamu ayite yamwenda ini kati wena abantu abo bembi mwanirize abantu abo nze mbayiddeko ekintu ekyo kirala ife abasiraamu kiba kizibu ino omwana wange okuba nti yegumbye omwami nga timusiraamu naida nakuba ti baba mufune musaada wange ayina ekyo kwife twena ninzi titukiikiriza tukiikamu enkoto aye ate saidi ere bw'ajja omwana wafaaza balevula nakati baba nafunyeyo musiraamu wange akuba ati awo zitatawo ng'ajja anoonya abasiraamu atamina muwala wange yafunye omusiraamu mwide omukolo gwe mwenze kidi byaimo era n'enkoko n'abasiraamu so ekyo kiriwo so niife tulina okubawa ekitiibwa bw'aba nga kyemimuli yaabo kola ki mwanirize then omubuuza oti muzeeyi tukoze tutya oba tukoze tutya ennyabo akwinonole ekimuleese neyo the way you respect your visitor two omuntu ayinza okyamewo ng'olibona nga iwe olina kukuwa esente okusinga ku ye n'embeera gy'ayambaire nga teboneka gaboneka bubi muwe ekitiibwa omwaniriza ezira kyojja kuvaamu ntamulangira gajja kutyama kibakati obaofairo tyatyamaga tajja kujja nayo era oidasiimula kuwaba nga kyafwaiza era osigale ng'olikola ki okutambula so twega okuwa abagenyi ebitiibwa egy'emirimu esatu egikukakasaako nti oli wamujjana ey'okunsi ate nga negijja okudrivinga ojje mujjana yaki ereyeene yetunuyirira ere egy'emirimu emeka esatu eyabaayo fali yukuri mujara to respect your neighbor omuliraano malaika Jibrilu alayhi salatu wassalam
yeyita eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamukoba arijalu omuliraano gwekyaimeka ibiri kati nkubiriza abantu bwe bali kutubona love your neighbor as you love yourself. Yenda mulirwana nga bwe weeyenda. Why? Neighbor wo n'ategeera bwe wasuze oyinza okwagaana Bakali oba neighbor abali kutubona wayagaana nga neighbor ono mwawula bisaakaati aye ng'oyidi nga ono tayogera n'ono era ebyo birimu ekintu kiba kibiino kati saa dino tulina amasanyalaze ennyumba bwegenda muliro ng'ogiraba era neighbor n'ataasa mungu bw'abagezesa abayibi ne bayingirira omu ku imu ayiruukirira mwine neighbor. So omusoga yakuba ati omuliraano gwokya ibiri yali mulungi ino naye nabbi yakitegeera omuliraano era nga tuli kunoonyeza ku buyigiriza abo nabbi sallallahu alaihi wasallam ekisomesaako nti okwenda okutegeera obuyigiriza abo tusooka kunoonyereza enkolaganayo ne bano abantu abakwetoleire eri etya okunoonyekereza obuyigiriza bw'omuntu olina kusooka kunoonyekereza ku nkolagana gy'alinayo ne baneighbor. Kati omuliraano ng'otwere ku ogw'amaka eri omuliraano gw'okumulimu era enkolagana gy'okolagana n'omuliraano gulo ogw'amaka nijo olina okolagana n'omuliraano gw'okuki bano bookola nabo baneighbor. Yabaayo omuliraano ogw'omu motoka nti oyagaine lineda olukale tukali kufuna motoka daire kamonye bana Costa ona abaneighbor gwe mutyeme naye abaneighbor kwekiri era olina okumuwa ekitiibwa nga neighbor olina okumenkiriza embeera abantu yagaine oyinza okumwagaana alina kofu yakuba akakopo nkerekaoti ekintyaminsano ki semberere gema kumono oba webisiza kiki bubi ti bulungi kubanga gwe omuliraano oyinza okwagaana kade nga ife abajjako e Kenya bati amamubaasi wakoowa ayi neighbor oyinza okumwagaana ng'afuluuta omikiriza please be patient baluyi lwaki otufuluutira bw'ojja e Kenya baasi tutambula ino essaawa mpanvu wakoowa wakola ki walambala oyinza okwagaana neighbor yalambala poliisi yakutaako omutola omikiriza kubanga neighbor alina omugabo munayisaayo olina okumuwa ekitiibwa ogumiikiriza bw'aba akutaireku omutwe ng'alina embeera gyakufiisizaamu nga teri kubusa bulungi era munoonya find a way talk with him in a very respectful way olikusaani kuba nkooye so omulimu gwakuna eriyo omulimu ogundi omuntu ayenda okuyingira jjana ey'oku nsi la yazini takola bwenzi abantu baidi abasinga baidi nti obwenzi mungu tabugema ku kiryawo kinene obwenzi ayi wali kukubona ku media n'entuufu Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu mu Qur'an ba'da billahi minash shaitani rajim wala taqrabu zina innahu kana fa'ishatan wa sa'a sabila otasembereranga bwenzi era iwali kumbona obwenzi mulimu mubiino bw'obanga okoze obwenzi Allah subhanahu wa ta'ala jakuvunaana awalan ekikolwa ekyo kireeta obwavu kigulawo babul fakka omulyango ogw'obwavu ekikolwa ekyo kikaikania omuntu yaba nga aza respect nje society bakali okusomesako omwana kwambala nkofira tabisa sikaati ekyo kikolwa kibiina
olwanangaino mu bulamu bwo, olwanangaino omulamu bwe wali kugona nga baanayibba bo n'emikwano kukola ku statement nti ani gwoliko bokwenda bekasobola tawo n'omukono nga banaiba bali kusemba oba mikwano gyo gyowangala nakyo oba ku rediyo oba ku mirimu nga babuuza nti munapakalo yali atya oyo yalina abakazi baabo babiri wazirawo timubonanga kyokuba nfuna owookubiri Allah wakusobozesa era obwenzi azina min alkabairi zunubi nagamu ku mazambi amabba nagamu ku mazambi amaki amabba kati limaza tazina lwaki oyenda nga Allah akwe mu Qur'an baada billahi minash shaitani rajim ntifankihu ma twaba lakum min nisa muwase bembanga kusiima mathina babiri wa thulatha basatu wa rubaa bana kati lwaki Allah akuwa option oyo lwaki oyenda limaza magaraka birabbika alkarim lwaki onooma Allah obwenzi obwo era wava ku bana watandika okwenda kiba kibi so emwali kutubona ogwo mulimu mulungi ino ogw'okuleka ki obwenzi era n'ebimu kukakasa nti buli wamujjana tusaba Allah gituwe ozirayo ensonga ekukozesa bwenzi okyawa abaana bo kubanga obwenzi buli kukuleetera obukyayi eri abo kubanga basobola okukuula ena-10 wayagana akaana kakusaba switi ow'ekikumi watoola obusungu obwa-10 lino wadde likuluma bwakagaddoli wabuleeta ku mwana oba ku mukyala kyokka nga tinaakutumye bayinza okusaba 2 bakukuula 2 ogawaayo ng'olina kukola statement nsoniga tibaire naddayi endakuweereza maama w'abaana akuzaayira abaana 65 yakaati ndikwena nviirira amukwala gutya mulala wakooti manyo aye obusungu buva eno onaakwira 2 obwenzi bubino tukuleka okutoolesa irala laavu waka wallahi era nkubiriza abasaadde naddala abavubuka abaami mmwe abavubuka abakaali abato obwenzi mubuleke ate waire kuwasa abasaadde abaami mubajje nkola ife abaami abakyala tubajje eki nkola era nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola nti omuntu ayenda okukomba ku mirembe gy'ensi eno abakyala abajje eki nkola sekakairemu ako omuntu ayenda okukomba ku mirembe gya duniya eno abakyala abajje eki mpola kubanga omuwarabu omukyala amweta almaruat omukyala ekyo ekigambo kitegeeza okutabulatabula wala takrabu zina innahu kana faishatan wasaa sabira Allah yakuba kusemberera kumana obwenzi mulimu mubiina kankuwa ekyokuboneraku oyinza okugema akasimu kano wakaniga waweereza omukyala wa mukulu hai wakomawa omukyala yakalinga kwati yenayiramati hai walinga kugayizeemu amaze okuyingira mu soketi kati obaire ku hai wakwati how are you yenairamu ati how are you okuno okusemberera okuno okola ki kati omuntu yena ayenda okuba nti mulungi eri mukyala we takola kikolwa ekyo naddala okwesembereza omukyala iwe omuki omwami obanga olina program wagati wo n'omukyala bakwekyo kati idde twabeire ne semina ku masjidi kuda kusomesa kumala kusomesa jja bino byaseeka webale barakalafi nti gule muliro namuzigo mubumpimpi omusaadha toteekebwa kwesembereza mukyala atali wuwo n'omukyala toteekebwa kwesembereza musaadha mulimu ku nsonga abakyala lwaki tibatusaaza ekyo kirimu mulimu ku nsonga omukyala ayinza osoma kulaani auzu billahi minash masjidi yona yakyakala akusada ngaina akalobozi
omukyala nga alina akaloboozi kakijja kuvaamu okwesembereza kwenda kubona owakaloboozi oyo kyobona abakyala tebatusaaza kati twesembereza bwensuubi oba ne mukyala otebeigirako oyo otakola statement oyinza okwagana omukyala ate omusaada oyo natomera oli agamba mukyala oyo aye ate ebintu byona byona byavaira oli kunfuna byavaira obufumbo bwetagama obugumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala yakutaasaki kubanga byavaira kubala batusookawo Asiya yali mwikiriza ino aye nga ibawe yeitaki kati obufumbo bwetagamba obugumiikiriza olwawo okwagaana obufumbo nga mumakinga bwerebaidini nga mwena ki imaani oyagaana omwami nga alina imaani omukyala nga akola ki Allah kino yakiteeka wayagaana omukyala nga alina imaani aye ngaomwami akola ki kati nkuwa example ya Asiya yalina imaani naye nga ibaawo yeita Katonda so abali kutubona bebaki bakumiikiriza bwenzi tubuveeko tulemezikola almuminu la yashrabu lhamu omwenge mubimu kubikolwa ebibi nokunwaki omwenge era omwenge nabbi yagweta ummul khabaith mama w'amazambi ate ekikola ekyokunywa omwenge kibi era mukwata n'omwenge abaako akabonero akalaga nti wakuzenya ng'omuntu tanywa omwenge kubanga abantu banywa omwenge ate omwenge Allah yaguziiza innama alhamru walmaisiru rijsun min amali shaytan fajtanibuuhu omwenge ogubona mpitambi otagezanga kugwesembereza aye abasiraamu oyinza okwagana omusiraamu ng'aliko obuzaabuza yatola omwenge yagulwa mu kacupa k'amaani waloza ngo tyali kuna maati kumba atere muwala omwenge yagulwa mu kipa ya soda so kikola kibingi tuwanisana ekola ki kikola sabala ngero kikiriza Allah eriyo omulimo Nabi sallallahu alaihi wasallam zate hal adullukum ala shay mbakubere ku nsonga iza fa'atumuhu umunaba mudikoze Allah idaru wajana yakata afshu salam mulimo gwo kutolera ngena salam al-muslim akhol muslim lwakyo bitamusiramu ngati mutolere ki salam wa salamu Allah yitaku n'amateeka otolera boyidi ni gotakola ki ni gotaidi ate oli bwaba dikutolere jiremu naye teekeriso niba wanga Peter nakutolere kola ki jiremu Peter ngakuwa nti salamu alaykum oba nti wa alaykum assalamu wa rahmatullahi obanga salamu watolera boyidi ni gotakola ki gotaidi nola akutolera niba batakwidi nga kutolera salamu kola ki jiremu okugona mulimo ki mulungi yabayo mulimo gw'okuliisa wa azimu ta'am kuliisa sekoti Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'an tunisqina iza matraba mu bintu ebisinga okusanyusa Allah mulimu okuliisa bamasikini wamuliisa ki emere kati omwikiriza olina okulingirira ino abantu bano b'osinga oyinza okwagana bamasikini bano abaana ba street kid wali obaire kwawo Bakari walowooza ino ku ba street kid ab'endya yaabwe ogirowooza okumbuka wali anokulira aye okuba masikini okuba mu kasaasiro awo sisitimu y'olubuto ekola obaire okiri kubanga sisitimu ey'obuto ekola obwongo niyo banga bwafa sisitimu y'olubuto ekakola kati faayo ino okubona nti eporogulaamu zido abantu abo bafiidinga era kabonero kalungi ino kumwikiriza okuba nti ateekerateekera abantu abo mutawuni muno mulimu amaka ng'abantu abo bakuŋŋaana bajja baalya free of charge muno mutawuni abantu benko bamasikini aba street kid entamu yaperawo bati buli lunaku
aye ate omwami oyo akikola Allah amusaase ayina esente nati misikina ez'amatoraba n'omulimu okukasiza okusanyusanya okuliisa abantu abo tubaliisa emmere kubanga sisitimu y'olukuteekola tuba wamaadi nga ewe nonta bwekuluma yena wekola wemuluma mulimu yena muntu mulimu ki mulungi mulungi ino era tugwetanire Allah subhanahu wa ta'ala okugabirire olisanga ku masikini ki emmere obama kubanga n'ebimu kubikulaga nti omuntu oyo wamuki wamujana singa abantu baidi ebigambo bino obizitowa tiwandyagaineyo muntu ayita mwine tiwandyagaineyo muntu aguza mwine ebintu bivundu tiwandyagaineyo muntu ayenda muka mwine tiwandyagaineyo muntu awa mwine butwa kubanga nga ebitonde twena tuteekera ku ebisa bulungi Allah yatuwa ekitiibwa bwe yamala okututonda yakanti walaqad karramna ibni adam buli kitonde wokibona kiweebwaki ekitiibwa kyobona omuntu asigala nga ekitiibwa kyakola Allah neyakituwa tuwandibaereyo muntu ayikaikania muntu mwine abantu baidi nti okwikaikania yona ibaada eryawo yakwanyaganja bakali akoba kyoyo alina kyoyo aye nga kikola kibiina ate oba tukikoze kikola kiki kirungi era nebinokulaga nti oli muntu wabuvunaanizi eri bantu bayini tikirungi kwikaikania muntu tikirungi kwikaikania muntu mwini kumudeigula kumuwebuula twebise bulungi era tuwa abantu ebitiibwa omuboni omulungi owamuntu w'abantu media tutuuse ku nkomerero yaife olunaku olwaleero seeka atusomeisa ku nsonga egemagana n'ijja n'ey'okunsi yatukobera ebimu ku bintu ebisobola okutuwanguza jja n'ey'okunsi nga tukaali kutuuka kweru buli omu gy'alaafubanira buli omu gy'ayayanira aye eriyo jja n'ey'okunsi ebigambo byagire ng'atukobera tubairemu ebigambo ebyokwaniriza abagenyi ebigambo ebyokwenda mbalirana baife okubisanga n'obulungi ebigambo ebyokuliisa ku bantu abazira ku mwasirizi atukobeera ebigambo ebimu ku bintu ebisobola okutuusa kujja n'ey'okunsi ebikola byetukola eneeyisa omunwa guno ntigusaki gusobola okutulemesa jjana seeka akatalekeka akatakikana mbakubiriza tusigale omu nga ummati Muhammad tuba abantu abasaaze ino tuba abantu abendagana ino tuba abantu abenda abaana baife tuba abantu abenda bakyala baife assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh